Bano be bamu ku ba bodaboda ababadde bakuŋŋaanye ku wooteeri ya Hilton wano mu Kampala okufuna ku by'obwereere basobole okugenda mu laale za Pulezidenti Museveni mu kitundu ky'Empigi. Bangi obwedda abamala okufuna ebyokunywa n'okulya ne zi t-shirt nga basagambiza wamu n'okujaganya ng'eno bwe bakola obungodiira ku zippiki zaabwe. Wabula embiranyezze abamu bwe bakandaliziddwa okubawa sooda wano bangi ne batandika kumulwanira bulwanizi. Bano abamu bavudde mu mbeera ne batandika okuyogera ebisongovu. Ye ssentebe wa Aya Group of Companies Muhammad Hamid ng'ono yawomyemu omutwe okuwa ababbodaboda ebintu bino ategeezezza nga kino bw'akikoze ng'akabonero k'obuwagizi bwe eri Pulezidenti Museveni. They are going with Mose for all that he has 5 rallies today. They are going to escort him up to Mbiji district. They will move for all rallies, from one rally to another, from the other to other, and they will bring him back to Kampala. As long as the president is campaigning, we are giving him the support needed. We'll campaign with him. Ono awanjagidde bannayuganda babeere beegendereza mu kulonda okubindabinda baleme okukola ensobi ezinaabaviiramu okwejjusa n'okusuula eggwanga lyabwe mu ntata. I don't want Uganda to become like Juba. Let us continue with the peace and stability which we have in this country. Many nations have made a mistake, and later they regret what they have done. Sometimes you don't know the value of what you have unless when you lose it. So let us vote wise and vote for President Museveni, and we pray to God to give him long life so that we can enjoy the stability and the peace in Uganda. Ababbodaboda olumaze okwefunira ku by'obwereere basimbye ennyiriri yogayoga ku laale za Pulezidenti Museveni zaakubye Empigi wakati mu kulabulibwa okuva eri poliisi obutakola fujjo mu makubo. Wali muntu yenna owa bodaboda agenda kuyisa emmotoka ya poliisi bali mu maaso yeyina okubalaga speed. Olukulaga n'ovuga speed y'amaanyi oyisa muno tewali, olina kuvugira mabega wa poliisi, trafiki ne 99. Twogera bagamba tewali kumalayo oluguudo lwonna, mujja kuvugira sayidi emu yokka, si kumalayo oluguudo lwonna. Mundegedde tewali kumalayo oluguudo lwonna mwembalala, olina kuvugira sayidi yo eya left, si right. Kumalayo oluguudo lwonna ng'ogenda. Buli omulaga mulina kukozesa empisa ze muli nazo wano. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.